the problem of corruption. Corruption is becoming very, very serious. And really, don't misunderstand me, I am going to crush these corrupt people. Bassebo ne bannyabo nate mbaaniriza ku special notes eza sabbiiti eno. Njagala kubeebaza okulaba n'okuwagira. Bannaffe bangi sabbiiti ewedde baaweereza obubaka obuddamu. Rebecca 6686 yagaa nti yogera ku babbi b'ettaka nga nabo basusse. Jordan Hills 9396 naga nti oli mu bulumi bw'amaanyi. Kituufu ndi mu bulumi bwennyini. Seruyange Henry nanvuma buvumi yampita ge yampita nga ye bwe yayagala mu ngeri ye. Kale Seruyange nkwebazizza, ekigambo ky'akozesa kyali kinene ng'onvuma naye byonna kikulu. Vivian Meme yansabira omukisa. May God bless you. Thank you very much. Odong Patrick, I love the way you have described the so-called land people of Uganda. Yeah, those are smart imbeciles. Kale Seruwo Moses 6504 yagaa nti weebale nnyo buli max bw'obusoose ku kutunda ky'olina ofune capital emu okwewola. That's good. Ono ye Night Egesa 4260. Again, thank you for sharing your rich experience. Please thank you for watching and having time to comment. Katusembeyo Frederick Tandeka 8743. But you are not opposing. That is the truth. Don't brainwash Ugandans. Yes, I'm not opposing. The sirimu opposing anga bogamba jala bichuka mu ggwanga lyaffe mpakanya ebitatuzimba oba bikoleddwa opposition oba government, it is okay. Naye nga sirimu ku opposing nga bw'olowooza. Nze kati we natuuka nzikiriza mu kiyamba bantu. Bwe kiba kyetaagisa kuwagira gavumenti ya NRM eryoka ekikole, ngiwagira. Bwe kiba kyetaaga kugiwakanya eryoka ekikole, ngiwakanya. Bw'eba FDC yetunyigiriza nayo ngiwakanya. The issue is kukola. Naye bannaye olwaleero ndi musanyufu nnyo nnyini ddala. Omulamwa gwa sabbiiti ewedde gwaliga nti kiki n'ekigenda okusula gavumenti ya Mwami Museveni nga tamanyi. Okwogera ku nsonga za looni zino zonna bammanerenda n'okwewola byonna. Twawandiika omulamwa gwa nti kiki n'ekigenda okusula gavumenti ya Museveni nga tamanyi. Bannaye ndi musanyufu bwe muba temunnakimanya. Gavumenti ya Museveni ndowooza waliwo eyabagamba bawulira bye tuwogera. Era tugenza okudda olwaleero nga waliwo ekyenjawulo ekikoleddwa. Nabagamba sabbiiti ewedde nti ekyennaku be bammemba ba paalamenti be tulina abalina obuyinza obukyusa embeera yaffe nga nabo balina looni zibasumbuwa naye nga baganya okukolawo ekikyusa embeera yaffe. Njagala kubeebaza. Njagala okubaza Pulezidenti Yoweri Museveni, njagala okubaza ababaka ba paalamenti aba kokasi ya NRM. Kyaddaaki ensonga baagitandiseeko mu kokasi gye baatuuzizza entebe. Sooka owulire ebigambo bya Pulezidenti. These money lenders who are causing suicide to our young people, who allows them to operate? So if inflation is 5%, 4%, 3%, why should anybody charge Amagoba or interest of 3% per month? Which means 36%, 20%. Chigenda comma. We are going to stop it. But now, unfortunately, my bazukuru are already in the kitimba banange. Kati now our katonda jari. But in the meantime, number one, Honorable Matia Kasegi is now going to tame these parasites, the money lenders. And he will bring a statutory instrument which we shall all support, controlling
interest rates of money lenders. Ndowooza mwawandiika ebintu bingi ku kintu ky'amalooni kino n'ekyamabanja era kyeraze lwatu nti abakulu bazisoma baziwulira nabo bamanyi ekinyigiriza eggwanga lyaffe lwakubanga Pulezidenti Museveni bw'ayogedde ng'owuliriza agambye nti naye abazzukulu abamu babateeka dda mu katego. Ye ssebo babateeka mu katego lwakulwa kutufaako abakaba ba Parliament ne gavumenti yo tulese tusooke tugende mu katego olw'ensonga abantu abawola looni zino abatunyigiriza bantu bammwe. Pulezidenti naye abuuza nga bwe nabuuza nti ani asobola okuwa omuntu looni ku magoba ga 3% per month. Abaka ba Parliament mudde bamuzzeemu nti tesiri 3% per month, waliwo bamanerenda abawola ku 20% per month. Kitegeeza nti bakuwadda loan ku 240% oba oyise ne mu percent ne bawulira ku 240% per year. Tewali ggwanga litegeera likola ekyo. Kale ndowooza nti Pulezidenti nga bw'asuubizza ne Minisita wa Finance nti mu wiikisi 2 bagenda kuba baleese etteeka statutory instrument, statutory something. Kye twagala kye kino, okuwola kirungi, okuwola business naye amagoba nga masaamusaamu. Ebintu bibiri etteeka lye boogeddeko okumanya gavumenti eno yeetaaga okubuulira ebintu bingi. Etteeka erigaana manerenda okutwala ebintu by'omuntu ng'amuwoze n'agamba nti amuguzizza. Etteeka eragira manerenda amateeka kwateeka okugobera obuntu obutawola ssente singa taliwandiisiddwa nga manerenda lyakolebwa mu mwaka gwa 2016. 2016 the Money Lenders Act ya 2016 naye okuva 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 gy'emyaka wagindaba emyaka 8. Parliament ne gavumenti lwe bajjukira kati okutaasa bannayuganda. Pulezidenti agambye nti abazzukulu already bali mu katego. Ssebo bali mu katego kuba bayagala babeere mu katego. Emyaka 8 egy'etteeka bukyalikolebwa wadde tewali kikolebwa. Abantu bamanerenda ne bawola ne beegiriisa abo ne bafiirwa bye bafiirwa 8 years of tewali kikolebwa paka lwe twayogeddeko. Kale kasita mwawulidde katusaba mukolerewo. Etteeka minisita lyaleeta wa finance ateeka okuba nga ateeka ebintu 3 mu kwewola. Ekisooka, omuntu atawandiisiddwa nga mu butongole manerenda tawola. Ekyokubiri, temukkiriza omuntu okuwola omuntu n'amutwalako ekintu kye nti amuguzizza. Bakola n'owayo endagaano y'ettaka mufo kyoga nti ampoze naga nti anguzizza, nga kitegeeza nti olunaku lw'oteekwa okusasula bwe luliyitako nga yeddiza ekyobugagga ekyo ng'eyamuguza. Endagaano y'okolebere kiriya nti yakuwola. N'ekyokusatu, wabeerewo kye twayita nakiyita capping. Wabeerewo omutemu omuntu gw'atasukka nti towolenga muntu beyond this. Oli bw'abanga omusingo gwakuwa gulina value ya $10,000 tomuwola beyond $3,000. Kubanga oli bw'abanga omusingo gwakuwa gwa $10,000 n'omuwola $30,000 naawe kennyini amuwola oba tofunamu. Naye ate ne percentage, you can cap the percentage. Nabaga nti mawanga agamu nga Bungereza ne America waliwo ssente kwe mukoma. Kyetubadde tubuuza bulijjo nti banga Bank of Uganda central bank rate eri ku 11%, 10%. Omuntu wa bulijjo bamugamba nti beyond the central bank rate you may not exceed 6 percentage points oba 5 percentage points oba 10 percentage points. Nga kitegeeza nti banka ya Uganda bw'eba ewolera ku magoba ga 10%, gwe omuntu wa bulijjo awola abalala nga commercial bank nga manerenda okome ku 15% oba 7% oba kale 10%, nga kitegeeza nti tosukka waawo. So it means that this what they do, every month in Uganda, the central bank
the governor, convenes a press conference at which they announce the central bank rate, the lending rate at which the central bank lends to commercial banks. Kitegeeza nti zo bank bwe zimala okwewola ku 10%, of course zirina abakozi, zirina ebizimbe, zirina emisolo, zirina okunoonya amagoba. Katukkirize ziteekeko ka 5% oba ka 3% oba ka 7%, nti bwabanga banka yaziwoledde ku 10%, zo kaziwolere ku 17%, ku 15%, zisobole okugyayo sente zisasula abakozi n'okuddukanya emirimu. Naye okugamba nti central bank rate ewolera ku 10% per year, money lender n'awola ku 240% per year, commercial bank n'ekuwola ku 20% per month. This is abnormal, and this is what they have been doing. So nga Mwami Museveni bwe yayogedde, katusuubire nti anassa mu nkola. Naye era nammwe njagala bagamba ebigambo bino bibagamba bulijjo, osobola okuvuganya gavumenti eno mu ngeri y'enjawulo, especially ng'obakutta awaluma ng'ate olina facts. This is what I have done. Kye nakoze. Kati oli alowooza nti abali ku street abagenze ebweru okuvuma gavumenti be bali mu opposition. No. Opposition y'okuva Museveni n'asanyuka yabimanyiira, ebyo yabimanyiira. Tulina kukwata waluma nga balina kye bayinza okukola ekikyuka. Kati singa etteeka balikola ne balibikka, twogeddeko mwayogedde, bane njagala beebaza olwa komenti zammwe. Ebintu bino abantu babiraba bali mu gavumenti. Ku mukutu guno kwe tuli kuliko abantu basubscribe olwaleero, kuliko basubscribe abantu 905. Abantu 905 mu abansubscribing abagobera channel yange, mumala okukyusa gavumenti ne tukolera kye twagala. Bwe banga gavumenti y'Obote yakyusibwa abantu 27, Mwami Museveni be yajja nabo. We can speak, mwogere n'abantu bammwe. Bammanerenda bano bali muffe baganda baffe. Ne bakuwola ne bawamba by'oyina, bawambye amaka g'abantu. Naye bannannyini money lending institutions bali mu gavumenti. Sente ze bawola omanyi gye bazijja. Babba sente mu gavumenti ne baagala zizaale. Mufo kyo ziteeka mu banka ne baziteeka mu money lending. Bano abatuwola ba money lender babbi. Zinakuwulira abatuwola wano gana amakampuni gaabwe. These are thieves. These are murderers. Ndabye ne president nga naye abeewunya naga nti is it possible? Bayise parasites. He called them parasites, banyuunyuusi. Naye kyeyajagala okumutegeeza nti these parasites bali mu gavumenti ye. Sente ze babba ennyingi, oli nakutula diiru nabba biliyoni, bwe babula bwe baziteeka zibateeka mu money lending ne bateekako amagoba ago g'olaba. Be batubba. So essanyu lyange nanti olaba nabo batandise bwabanga abali mu gavumenti nga pulezidenti waffe atandise okutegeera, ng'abali mu gavumenti batandise okitegeera, ne beemupi twabazuukusizza ne bategeera nti be balina obuyinza kati balagidde minisita. Bamemba ba parliamentary caucus ya NRM bayogedde ne balagira minisita abe ne kyakola bulijjo batudde naye nga temanyi nti obuyinza babulina. Nabo beewola beekweka mu parliament bavaamu, looni zibatuuse mu bulago, abamu ne mu constituency batyo ogendayo, ne mu kyalo batyayo, abamu n'emmotoka zaabwe bavuga baziwambye, bakyusa engoye ayingira mu purimo n'afulumira mu mmotoka endala. Bwe batyo bakola wano ku parliament. This is what MPs do. In fact ate ye speaker wa parliament ono aliko Anita Amomo abadde ndooza wanjawuloko. Somehow bakontrolinze beemupi engeri gye beewolamu ensimbi ne basobola okusigaza ekitiibwa kyabwe. Parliament ziri endala. MP waliwo eyeekweka n'amala weeks 2 mu parliament nga tafuluma mmanirenda abamulinze wabweru. Abamu ayingira mu mmotoka ye purimo, kati MP munne bw'aba afuluma n'amutuuza mu mutte emabega okumukwekayo, abenga bano balinze emmotoka eri afulumira mu mmotoka ndala. Nga lwaki twemalako emirembe bwetyo mu ggwanga lyaffe? Ekyo nakyo bazungu bwe banakitukolera bannange. Nakyo kibadde kitwetaagisa okunoonya omuzungu tugambe Simon Muyanga Lutaya is in Canada. While in Canada he talked to the bazungu and said this. No. Bano bannayuganda bannaffe be batubba. Ntya n'okubayita bannayuganda bannaffe. Babbi ba wano. Thieves.
ebintu ebyo nga Mwami Museveni bw'ayogedde ate banno mbabuulire nze ndi musanyufu nnyo olwaleero ekintu ekira Mwami Museveni kyayogeddeko ye corruption n'ayogera abantu bali enguzi biki leero naye akkiriza nti abali enguzi bali mu nyuyi naye Mukama Katonda kale oba abala tebategeera byenkola naye Katonda abitegedde ekyo nakyogera nti ali ku Baba television ne mbaga nti Mwami Museveni tamanyi nga bamutunda mumubuulire bamutunda okulaba Mwami Museveni osasula nsimbi you pay to see the president naye we yakyogedde nti mpulidde n'abakozi bange wano bajja ku bantu essente okujja okulaba Museveni njagala kwebaza mwabali ku mikutu gyaffe gino kubanga bintu baga nti ebintu byetwogera ku mikutu gino YouTube channels kuno kwe tuli ndoze minjagala kutandika na bikola live sio zine munjagala isandika okubeera live kubanga nga zibeera live mwereza comment zammwe bwe tuzisoma abantu baziraba ebintu byetwogera ku media house ku ma TV ne ma radio batyo byogera kubanga bamanerenda be bananyini makampuni gano abali mu government be bananyini TV zino ne radio batyo byogera wano wokka we tulina omukisa okubyogera nga bwe biri Mwami Museveni akitegere nti bamutunda ayogedde ku nguzi nga naye nti enguzi tebayamba mwonona ggwanga lyammwe ebimu Mwami Museveni adde tabimanyi yakabiraba naye mwe bali kubimutuusaako myamu happy nti bimutuuseeko president yagambyeko in his own mouth nti n'abakozi bange wano bajja ku bantu essente okundaba sebo bwe kiri bakutunda you are the hottest item in government to see Mr. Museveni you must pay Even staff, my staff are extorting money from the public. Can you believe that? That they go and tell them that we shall take you to Museveni, give us money. So I want you to support me when I bring with the Attorney General an amendment saying that if anybody extorts money in the name of the president, you should go to jail for some time. Era bwe bamala okukutunda bwe batyo ne baleka bafuba okulaba nga abo bonna abasasudde nga baagala okukulaba bwe bakulaba n'ebimu byolagira tebikolebwa Mwami President you order gundi bamuwese ne batamuwa ezimu bagamba mpulira mbu ezimu bwe bagamba nti President yakuwe wabayo abazijjayo ne batazikuwa ne batandika okufuba okulaba nti toliddamu kutuuka wali President kumutegeeza nti sente ze baakuwa tewazifuna mbiraba. They come to me. Ekinkwasa nakuba nze sina kifo mu government. Sirina. Amaanyi agakola mu government ngayina, ebitabo mbirina, nasoma, amagezi ngalina, nekyensobola okukyusaako mu government. Naye sina kyenkola mu government. Naye ate abantu bajja gye tuli, bannange banziba, president yalagira bampe kino, nze baŋŋamba ngende wa gundi, noonyeza gundi biganyi, ebityo bwe bityo. That cannot be a government. Mwami Museveni banga babikola nga tamanyi ffe tuteekwa muyamba bikome kubanga enkya ajja kuva mu ofiisi eyo nga ffe tugirimu. So it is in our interest that he leaves the office clean. But it is also our interest because Mr. Museveni is not going tomorrow. Mr. Museveni is still here. Painful ekiyinza okuba nga kya bulumi but Mr. Museveni is still here. Kale bw'obanga olowooza ntaliiwo myaka mirala giri 5 waliwo gino 3 gya sure deal yali mu ntebe paka 2026. So tetuyinza kulinda lwanaagenda tuteekwa kwogera leero byateekwa okukyusa bye tusobola okukyusa naffe tubikyuse bye tusobola okumuyambako okukyusa tumuyambeko ebimulemye tugaye nti ekyo kimulemye tukitegekera aliddako. But I'm happy that Mr. Museveni is now starting to get the truth and to speak the truth. Eraba MP ba parliamentary caucus ya NRM mbebaza mwayimiridde ku you stood firm on your feet ne mugamba nti abantu bafa looni ate mwayogedde mbu abantu bafa looni kate mugamba nti ffe tufa looni tewali wano group y'abantu ayina looni zibali mu bulago nga ba MP. They are the most indebted people in Uganda. BMP bayina looni ze mutalabanga waliwo n'abamu beewola Senegal bajja mu campaign okuba campaign n'olwo bakyogenda mu kyalo kubanga abaabawola babali bubi. They are on tension. I know them. Mbamanyi ebusoga ba MP abantu ba MP abayitamu ebusoga abasinga obungi ba MP sente bakosa za kwewola oli ne yeewola ku bagagga abagagga ebusoga abawola sente be bagagga abali mu produce abagula ebirime
bebadde balina ennyo ssente nnyingi nga bebawula ba MP era be basalawo ani agenda okuwangula ne bateekamu ssente nnyingi ne babanja ba MP. Mbamanyi manyi be MP abali ebusoga nga bafa mabanja tasobola kutambula mu bantu. Manyi be MP abasula mu mayumba nga nago bagamogejinga naye nga be babadde balina obuyinza obukoma ku President Museveni. Kwa kino kyazze bulungi singa aba NUP be bakyogedde, singa aba FDC be bakyogedde ntufa loan, Mwami Museveni yandowooza nti abo tebaagala gavumenti, naye ababe bennyini be bamugamba nti muzeeyi tufa loan, n'abagamba nti babawola ku 3% which means 36% paya, ne bamugamba nedda ssebo batuwolera ku 20% per month which is 240%. Aya ekyo bw'okyogera mu mawanga g'abategeera bw'okyogera mu America n'okyogera mu Bungereza n'okyogera mu Bufalansa ndowooza ne bw'okyogera China bakusalako omutwe bakuteeka kalaba. China loves their citizens. Teyinza kukkiriza mu China kumuwola nsimbi ku 240%. That's murder. That is treason. It is not possible. 240% per year. Some countries cannot allow. Niffe nga bwe nabagamba ku luli Mukama yatonera eggwanga ery'abasiru. This country is naturally endowed with stupidity. For obusiru Katonda yabukwasa egi n'atuwa. Kyembagamba bulijjo nti muyina amaanyi. Nze seetaaga kuopozinga Museveni na kumuvuma. Facts kumuga nti gwe kennyini wakola etteeka erifuga bamanerenda mu 2016. Tewalissa mu nkola, abantu baggwera mu makomera, abantu amaka gaffa, abakyala batunobyeko, abaami bavuddewo, abaami badduse mu maka go ne baleka abaana abali parentless. Ninga etteeka olirina kati bwe nakyogedde nammwe ne mukyogera, etteeka alagidde balireete. Kati kye tusigaza mukimanyi kwe kulaba nti etteeka lye baleeta ate liba ly'amagezi. Sina kulireeta kulissa mu nkola. Actually minisita tebamugambye kuleeta tteeka, bamugambye kukola instrument eteekesa etteeka lino mu nkola. To operationalize the laws, they said the minister should come up with a statutory instrument to operationalize the Moneylenders Act of 2016. Etteeka limaze emyaka 8 nga batunyigiriza likwekeddwa, abantu baggwawo likwekweddwa, looni ne zituuka abantu mu bulago, looni ya pikipiki, looni y'essimu, looni y'ogenda ebweru, looni y'embaga, looni ya school fees, looni y'ebirime, looni y'okulima, looni ya hoteero, looni y'okuza abaana, looni y'okugula baby show, looni ya toilet paper, looni y'okulinnya ku muti, looni y'embaga, looni y'okujjanjaba siriimu, looni y'okujja. Kye tusigaza kati kyenninda actually looni y'abakyala. Women are going to start loving us on credit. Nze mbabuude waliwo omuntu kati atudde waali nga kyagenda okukola nti bw'obeera obubi ng'obugumye, waliwo omukyala ayinza okuba ku mabbali awo akuwa n'okkakkana n'osasula oluvannyuma. That's where we are going. The next thing I expect if this situation is not addressed are sex loans. We are going to start enjoying sex on credit. And wagenda kwerawo kampuni nga yategeka abawala tofa bubi jangu bakuwe bakutereeze osasula oluvannyuma. That's where we are going, because there is nothing more to loan. We have gotten loans on everything. Therefore bannayuganda, eggwanga lyaffe lino ffe tulyetaaga. Mwe temumanyi lwaki okukaluba kwange ku mwami Museveni kukendedde. Me, I no longer oppose President Museveni. I am being honest to you. I can no longer oppose Mr. Museveni. The only thing I can do is to help him accomplish something. Because how many more years does Mr. Museveni have? Biki ku bizibu bino ebituuka bye mulowooza nti Mr. Museveni bimukosa? Nti mwami Museveni akosebwa looni, nti bagenda mugoba mu nnyumba olunaku lw'enkya, nti bagenda mugoba kugoba abaana be school fees. Ebyo byonna
Katonda yamuyamba n'agraduatinga asobola okubyetuusaako, because Mr. Museveni bw'aba tali mu office, twogera amazima, ne bw'aba tali mu office nga si president wa Uganda, Mr. Museveni takyalaba bwavu. How? Ayina ente ezize ku bubwe, eggana ery'ente nga lya Yoweri Kaguta Museveni erisoba ente 2,000. Ayina eggana ly'ente lye yasikira ku kitaawe Amos Kaguta nga liri mu mitwalo na mitwalo gya nte. Alina ettaka ng'erirye. Okay, bw'aba talina azadde abaana be basobola okulabirira Museveni paka emyaka gye gisigadde ku nsi. So ebintu kati byakola abikola kuyamba ffe abalala, bikosa ffe abalala, era ffe tuteekwa okubyogerako kubanga bambi bikosa ffe. Nze nina looni ku mutwe, nabagamba nina loan. I have loans estimated at 311 million. Amabanja ge nina mu Uganda nga loan ziri milioni 311. Izo Mr. Museveni ayinza okuba neyo looni agirina. He doesn't have. So ekitegeeza nze nina okwerwanako ategere nti ndi mu bulumi akinkolere. Citizen pressure. Ate kino abannaffe ab'opposition era njagala kubagamba, bwe nayogerako wano nagamba nti ab'opposition ensonga ezandibadde zikosa omuntu abulijjo tebazoogerako. Waliwo omukwano gwange yagamba nti nedda, tobadde feya. Ensonga lobooza singa pressure yavudde mu Nuupu, singa pressure yavudde mu FDC, singa pressure yavudde mu Jema, would take credit. N'abantu bali bandibadde nti Mukama kuuma NUP ebeewo yatutaasa bammanerenda, Mukama tukuumira FDC yatutaasa bammanerenda. Naye olw'okuba opposition yaffe enafuye, ebintu biri bibiri. Opposition yaffe enafuye oba baginafuyizza. Bibiri, take kimu onvume ng'otegedde. Either opposition yaffe enafuye oba enafuyiziddwa. Kati abantu abagamba Mwami Museveni bye twandimugambye bali mu kibiina kye. Parliamentary caucus ya NRM yennyini yagambye Museveni nti tufa, bannayuganda bafa, bammanerenda batwala eggwanga lye. Kubanga ekyamazima njogera sirumamu, ne bwe nsinkana Mwami Museveni enkya nkimugamba, ensonga ya looni ebadde egenda kuba gavumenti y'ekigwo. Ndowooza n'emyaka gino 3 egirawo tetwandigimazeeko, kuba buli muntu mu Uganda nkakasa, buli omu buli in one way or the other ayina looni. Bw'oba tolina bbanja nga baakujjanjaba mu ddwaliro omusawo tonnamutwalira ssente, waliwo weewola akakebe k'ennyaanya n'ozisimba tonnasasula. Kale waliwo bakubanja ku school fees nga babanja nnyingi, era njagala kusaba gavumenti ya Mwami Museveni ng'emaliriza ekya looni zino, ekintu ekiddako kye muba mukwatako ge masomero. Era ekyo kyenja okuddako oluddako. School fees ezisabwa mu masomero n'ebyetaago requirements mwakyogerako ne mbanga abasaaga ne mukireka. Abaana b'abanaku tebakyasoma. Abakazi batuvuddeko olw'okwali mu okusasula school fees ng'alowooza nti wagana buganya okusasulira abaana naye nga muzima teweesobola. We need to talk about this. We can oppose this government. Me, I don't have no problem. Let everybody oppose government the way they want. But there must be government. Omanyi ebintu bino bizibu okutegeera. Bwebanga NUP egenda okuba rale mu Arua, nga bwe bagenda juzi nga bamaliriza, Bobi Wine afuna abantu bangi nnyo. Bwe yali agenda Arua, emmotoka yawerekerwa nnyingi nga zitambulira ku koolaasi w'oluguudo olukoleddwa obulungi. Eyo ye gavumenti. Kitegeeza wadde oba ovaganya opposinga, weetaaga gavumenti. Government must remain functional as we oppose, because even as you oppose, abaana abaafuna accident ku mapikipiki nga bawerekera baaniriza mu rallies baddukiranga mu malwaliro. Are we together?
abantu abaavuga okwerekera Bobi Wine nabo enfuufu tebajagala. Bwe yali agenda e Luweero baavuga ku luguudo lwa kolansi olukoleddwa obulungi nga kolansi ava Kampala paka Luweero n'okudda. Eyo gye bayita gavumenti. So while oyinza okuwakanya gavumenti oba oyinza okuwakanya obukulembeze bwa Mwami Museveni n'ekibiina kya NRM, naye yo gavumenti osigala ogyetaaga. Government must remain. Nti essimu ogamba muno nti eweddeko omuliro n'ogenda opulaginga mu masannyalaze. Gavumenti yefulumya amasannyalaze yeyokka esobola okufandinga pulojekiti efulumya amasannyalaze. Kitegeeza bw'obanga okyasobola okukozesa amasannyalaze, eyo gavumenti. Bw'oba otambudde ku luguudo olulungi, eyo gavumenti. Bw'ogenda mu ddwaliro oli ku gavumenti. Bw'obanga bwe bakubba olipotinga ku poliisi, oli mu gavumenti. Bwebanga national ID yo bwe yaweddeeko wagenze n'okola report ku poliisi, eyo gavumenti. Kitegeeza wadde oli wa NUP, wadde oli wa FDC, wadde oli wa DP, oli wa JEMA, oli wa nowa NRM, osobola okuvuganya gavumenti eriko. Era sikugaana naye osigala weetaaga gavumenti. Vuma Mwami Museveni, it is okay. Naye nedda twasharinga bu videos bwoti gwokola. Infrastructure esobozesa Uganda okubeera ne data ne internet. Okubanga internet eko okutuuka mu buli kitundu kyonna, gavumenti yebikola. Kitegeeza weetaaga gavumenti essaawa 24. We need to start these conversations. We need this discourse to get sober to ourselves, to even reduce anger. Ate mwana nkubuulire, bw'oba mu kuvuganya gavumenti za mirundi ebiri. Gavumenti ezimu zitya nnyo abantu abazivuganya nga bawa abantu information entuufu. Bw'oba onaavuganya gavumenti n'ekuwuliramu, gikwatire mu nsobi yaayo yennyini. Nga bwe twabagambye nti bannange looni zitutta. Ba MP tebagenze gamba bakole etteeka eppya. Baazuukusizza buzuukusa tteeka eryakolebwa edda ery'abamanelanders lya 2016. Baligyeyo luvannyuma lwa myaka 8 nga bamaze okutegeera nabo nti mu butuufu kye twagayala kibatuuse mu bulago. Uganda enyuma. President Museveni kati ayogera naye ku nguzi nga nti enguzi etuta. Si nze njogera, si Kyagulanyi yayogera, si Yamuriat yayogedde, si Basaalirwa, Saakena, si Mao. Museveni ye yagambye nti enguzi mutamye. Naga nti ate bannayuganda enguzi tugirwanyise kubanga ettagwanga lyammwe ebamalawo mmwe bennyini. Kati kasiganye era neyo information nayo okugyogerako nayo mbi. So Museveni ayinza okubanga mubi, naye ekyo kyo bw'anaatereeza ekya loans, bw'amala okitereeza akwate ku ky'amasomero. Because the trouble we have in Uganda is the increasing or widening gap between the rich and the poor, between the have and the have-nots. Every other day. Tewali nsi nga abantu bonna balimu bagagga at the same level. No. Kyetunoonya kyetukolera nti the average difference between an average person and those below him should be a bit narrow. Tuyinza kubanga oyina omukozi afuna 40 million in government, nti Governor wa Bank of Uganda nti afuna 54 million. Let's take that to be the most highly paid person in Uganda. The person receiving the highest salary ngali ku 54 million. Nga lowest person afuna emitwalo 5. Beba house girl be mulineeka. Muli bakopi nnyo, tulina abantu wano nga house girl amuwa emitwalo egi omwezi. Era nga muganga ekisooka musuza ne muliisa. Ne Bible ebyo tebi. Okuliisa omuntu is not counted as part of their salary. Ne bwe ba company ng'ebawaayo lunch, it's not counted as part of salary.
It is actually illegal for any company okuliisa abakozi bayo lunch ne basala ku musala at the end of the month. It is illegal. Food is a natural privilege and should be left independent. That ekyo kye bayita obwavu. Nti n'abamemba ba paalamenti b'owa miliyoni 3 bonna bali mu gavumenti bakuyambako okuvuga mu gavumenti, ate n'oba ne chairman wa LC1 ng'omuwa omutwalo gumu buli mwezi. Enjawulo wakati wa 30 million ne 10,000 nga mwenna muli mu line of governance eba too abnormal. It should be moderate. Either you reduce what the MPs are getting or you increase what the chairman of LC1 is getting. Because on a daily, people interact more with the LC1 chairman than they interact with the member of parliament. Although you may think that the members of parliament are more important. No, not at all. Therefore, let's keep talking. Me, I am happy. Let's keep talking. Obudde bwe buno. Ne bangamba enkya nti nyingira mu gavumenti ya Museveni nyingira NRM kasitama nga nsobola obbagamba bino wekibanga nze gwe kyetaaga okugendayo nga bo tebabimanyi nga kyetaaga nyingira NRM ndyoke njogereyo ebikyusa embeera z'abantu alugo. Because it's not that we are opposed to Museveni, we are opposed to his son Muhoozi, or opposed to his wife or his children. No, don't be opposed to individuals. Obo busungu tebugasa. When nabulidde oli avuma omuntu omulamba nga no, leaders must have respect. We cannot do that. Tuopozinga mbeera bassebo ne banyabo, tuvuganye embeera. Tetuvuganya Museveni, tetuvuganya baana be, tetuvuganya famire ye, tuvuganya mbeera. Kati embeera embi gye tubuuza nti yagivunaanyizibwako kitegeeza ne bw'owakanya embeera kimutuukako nti obuvunaanyizibwa buno bwe boogerako nze gwe bagamba. Oyogera ku mbeera yokka. So ndi musanyufu nnyo basseba abali ku mukutu guno abawandiika, mwongere okuwandiika comments, twongere okutambula. It is understandable nti ebimu babiwulira. Njagala twesabire tulabe bagambye Wikses okubanga bakyusizza etteeka ne lifuga abawola ensimbi eri abamanelanders. Weeks ziri bbiri after tubeereko temuggyako kigere tulabe after 2 weeks minisita agenda kuleeta tteeka ki agenda kuleeta instrument kyekiddako kati kwe kubuuza kiki ekiri mu tteeka ly'abamanerenda lirimu bino byemmanyi byensomye. Etteeka lya manerenda terimukkiriza kuwola kintu kya muntu n'akitwala by force. No. Etteeka lya manerenda terimukkiriza kutwala musingo. Etteeka terikkiriza kuwandiika musingo nti neeguzizza. Oli bw'aba emmotoka agikusingidde it should be recorded ng'omusingo nti n'ensinga y'emmotoka as security, as collateral, not as something purchased. Nze abampola looni waliwo member wa parliament kamalirize naye bamuyita David Livingstone Zijani. David Livingstone Zijani ye yanneetamisa looni. David Livingstone Zijani yampola loan ng'amagoba nteeka kuleeta ga 20% per month. Mu myezi mitono ne muwa ekyapa ky'ettaka lyange liri Mpumudde plot 11 Mpumudde Avenue ne muwa ekyapa ng'ettaka libalirwamu miliyoni 10 nga yampadde miliyoni zaali 2 nga zikulira ku 20% per month. Sente nezikula ne zifuuka 20 million. Ettaka yali alitwala. I'm happy now he's a member of parliament. Manerenda. So I told that bwe ngati ba manerenders BMP bennyini abayogera within parliament mulimu ba manerenders. Ne mu parliament mwennyini mulimu ba manerenda abawola ensimbi within parliament abali exploitative. David Livingstone Zijani yampola ettaka lyali ligenze okulwanagana okuggyayo ssente naye bwe kyenzijukira bwe nali ntwala looni nga Zijani agimpadde namuwa transfer forms ez'ettaka lyange kitegeeza nti bwe ntuuka olunaku bwe ruti nga sisasudde ssente ettaka nali ndimuguzizza. Imagine ku miliyoni 2 nali mpaddeyo ettaka lya miliyoni 10
ng'era ligenda. Nalwanagana n'okununula ekintu era nzikira twali ne mukyala wange okulwanagana okuggyayo ekyapa okukinunula ewa Zijaani lwali lutalo. Okuva olwo ne ntegeera obulumi obuli mu kwewola ne ŋŋamba kati ndabuse sikyaddamu kukkiriza muntu kumpola ne mpandiika nti guno musingo. Bassebo ne bannyabo nga bwe muwulidde obubaka buno njagala mutwale lessons 3 nti tusobola okuvuganya gavumenti ya Mwami Museveni nga twogera ku facts zokka, naye era bwe tuvuganya ekizibu kyaffe si ye Mwami Museveni, ekizibu y'embeera mwe tuyita. Bw'aba asobola okugikyusa n'enkya ne bwafuga emyaka emirala kikudu, we have no problem. The issue is not the individual. The issue is the life we are going through and that we think is responsible for God and my country.